Abawagizi batabukidde omuyimbi Grace Khan ku Facebook asonga ate Presidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi akabya amaziga olw'okufa kwa ssengaawe. Amawulire ku Serebuwo wano wokka ku News Spark Channel. Njagala okwanirizaako ku News Park Channel era nga kadde kano tuba tukutuusaako amawulire agafa ku baserebu bo, naye njagala okusooka okwebaza olw'okuba nti no wasubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, era ne nnyongera okwebaza olw'okuba nti mukwano owaayo akaddeko oba ofisaawo akaddeko n'oba nti olaba amawulire gaffe. Bw'oba nga wasubscribinga ne bw'oba nga ogenda kukikola ssaawa zino, waliwo akade koyina okunyigako, akade ako ka notification buli bwe batutaddeyo amawulire bajja kubeera nga bakutegeeza obeere nga otegeera ebifa mu ggwanga. Tutandise ne Presidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi bambi olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ssengaawe avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono nno abitadde ku Facebook page era n'agamba nti ssengaawe yafudde ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero era nga yafiiridde mu maka ge e Masaka. Omugenzi abadde ayitibwa Namagembe Margaret era nga abadde abeera Kasula mu Masaka, era ng'okusinziira ku Bobi Wine ebyokuziika tebannaba kubeera nga babitegeera ddi lwagenda kuziikibwa, wabula ajja kuvaayo abeere nti ategeeza eggwanga. Twagala okusaasira Robert Kyagulanyi kw'ossa ne famire olw'okuba nti no omukyala Margaret Namagembe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga tugenzeeko ewa Grace Khan ebintu si birungi, abawagizi bamutabukidde ku Facebook olw'ensonga nti yeeyerusa. Grace Khan enkya ya leero akedde kuteekayo video ku Facebook page ng'ono abadde alanga akayimba akapya ke yakoze era ng'asaba abawagizi be basobole okuba nti no bagenda ku YouTube channel ye okulaba akayimba kano. Nga naye bw'olaba video eno bw'otunuulira engalo za Grace Khan olabira ddala nti alabika yeeyerusa oba ng'agezaako okuba nti no yeeyerusa. Kino nno kiwaliriza abawagizi be okuba nti no bamwogerera ebisongovu ku Facebook page era nga n'abamu abazzeemu kwegamba olutalo ne lubanga lugendedde ddala wala. Okusinziira ku comments zino abawagizi ze bataddeyo, waliyo avuddeyo n'amugamba nga naawe woolaba screenshot eyo, avuddeyo n'agamba nti eddoboozi kiriya naye engalo lwaki tewazinaabye ng'omaze okuyoola amanda. Oyo nno ye muwagizi. Ne wabaawo omulala addamu n'amugamba nti ago si manda nnyabo, yeerabidde okusiigawo otuzigo. Abo be bawagizi ba Grace Khan. Ate omulala nga bw'olaba screenshot yagambye nti finally Grace Khan yakuuse amannyo n'atukolera ne video tugalabe. Kakati nno Grace Khan abadde tasobola kusirika amuzzeemu era n'amugamba nti Grace Khan yamuzzeemu n'amugamba nti si mmwe basiru, mitwe gyammwe gye giriko ekikyamu. Okwo kwe kubadde okuddamu kwa Grace Khan. Nga tukyagenda mu maaso n'abawagizi ba Grace Khan okuba nti no bavuddeyo ne bamukomerera olw'okuba nti agezaako okweyerusa. Waliwo omulala ataddeyo n'agamba nti Grace Khan ninga alaba engalombu okwata mu kizigo, bebi tokwatamu, nyamba olabika bulungi. Oyo naye omuwagizi bw'atyo bw'agambye. Katusembyeyo omuwagizi ono naye agambye nti love you so much Grace Khan waabwe, naye nyiikira obugalo buleme kukona. Abo be bawagizi ba Grace Khan. Olutalo bwe lutyo we lubadde ku Facebook. Grace Khan ng'abawagizi be bagezaako okuba nti no bamukomerera olw'okugezaako okweyerusa. Awo nno tuba tuvuddeyo amawulire amalala ge tufuna wano ku News Park ye Bad Black bannange afuuse Bad Black. Bad Black yavuddeyo n'aba nti addamu buto okukomerera omuyimbi owa Gagamel, njogera ku Bebe Cool
emisumaali. Jjukira nti Bebe Cool akyagenda mu maaso n'okuba nti no celebratinga oba ajaguza amazaalibwa gwe. Kaakati okusinziira ku kifaananyi Bebe Cool kye yataddeyo ku mutimbagano naddala ku Facebook page ye, kyawaliriza Bad Black okuba nti no ajjayo ekifaananyi ekyo n'alyoka atandika okuba nti no adda mu buto okulumba omuyimbi Bebe Cool. Amulumba kuki? Amulumba ku size ya manhood ye. Okusinziira ku Bad Black agamba nti Bebe Cool tebayawukana nnyo na rasa size ze zimu. Bwe tugenda ku post gye yataddeyo, yagambye nti kale if you didn't provoke me, singa abantu abalimba naye kansirike, happy belated birthday silent majority. Bwebo nno bwabadde obubaka bwe, yabadde naye agezaako okumuyozaayoza ku mazaalibwa gwe, naye nga maama engeri Bad Black gye yakikozeemu ate yeewuunyisa. Kaakati nno Bad Black abawagizi ba Bebe Cool bavuddeyo abasinga nga bamuvuma nga bamwogerera ebisongovu, naye ate ye agambye nti bino tebimulya. Ategeezezza nti Bebe Cool ayina abawagizi bangi ate abayomba ate abalumba, naye bino tebimulya kubanga kyayogerako kituufu. Amazima gali nti Bebe Cool size ye ntono nnyo eringa eya rasa. Oyo nno ye Bad Black. Amawulire amalala getufuna wano ku News Park Channel. Jjukira nti tuli mu mawulire agafa ku baselebu bo. Aba Black Market Records label bavuddeyo ne bagamba nti ebizibu by'omuyimbi Nina Rose bingi nnyo nga tewali muntu asobola kubeera nga abigonjola okujjako Nina Rose yennyini. Kino nno kiddiridde omuyimbi Nina Rose okuba nti no yavaayo n'ava mu Market Records label, era n'okuba nti no YouTube channel ye paka kati Nina Rose tagirina. Okusinziira ku Shadrack agambye nti Nina Rose ensonga ze mpanvu nga n'ekisingira ddala obukulu y'ensonga ey'okuba nti no obufumbo bwe bwasasika, era ng'obufumbo buno bwe yali alimu ne Daddy Andre, nga ne Daddy Andre ono naye ali mu Black Market Records label. Okusinziira ku Shadrack, Daddy Andre ye yayingiza Nina Rose mu Black Market Records label, era ng'olw'okuba nti no relationship yaabwe oba obufumbo bwabwe bwali busasise, y'ensonga lwaki yavaayo n'aba nti alekulira. Shadrack agambye nti okuvaawo kwa Nina Rose kwekuusa ku emotions, era nga onaavuddeyo n'ategeeza nti olw'embeera eyo gye yali ayitamu olw'okuba nti obufumbo bwe bwali busaanyeewo oba bwali tebutambudde nga bwe bali bakisuubira, y'ensonga lwaki yavaayo n'alekulira Black Market Records label nga tasoose na kutunuulira endagaano ye yali eyogera ki. Amawulire ku selebu wo wano wokka ku News Park Channel. Kale njagala nkwagaliza Sunday nungi, nkwagala nnyo mukwano. Beera bulungi, weeraba.